Ababikiira basatu kuva mu kibiina ekya The Daughters of Divine Charity olunaku olwaleero bakubye ebiragaano by'okuweereza Katonda olubeerera ng'omukolo guno gubadde mu kigo kyabwe ekyakagando Nyakayogi ekiri mu maserengeta g'ekibuga Mbarara. We thank you for your love and commitment in making this day a colorful one. Through the gifts of your voices, may God bless you. Omukolo okulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Mbarara, Dr. Lambert Mugisha, nga bakubye ebirayiro kubaddeko Sister Jacinta Musiima, okuva e Kakoma Isingiro, Sister Catherine Ayimbisibwe, okuva e Lushoka Ntungamo, ne Sister Flora Okunda Chengi, okuva mu kigo kya Abim mu Bendobendo ly'e Kalamojja. You chose a people from the stock of Abraham and consecrated them to yourself, calling them by your name. Gwetabiddwako n'omusumba w'essaza l'Ekkodo Dominic Oyobu nga Ssaabasumba Lambert abadde ayambibwako akulira ekibiina kya Divine Charity mu Uganda, Sister Alaide Miyoro nga Ssaabasumba Lambert atendereza omutandisi w'ekibiina kino Mother Frances Kalechina emyaka 15 emabega. Now it is bearing fruit. Fruit that birds of the air from different corners of the world. From Karamoja. Karamoja is the end of the world. Ssaabasumba asibiridde abagole entanda ey'okugumira obwavu baba nga bakubuulira enjiri n'okuzibira amatu abayinza okubajja ku mulamwa. Tukantukabo abasista atimu bakubakubita mu Lunyankole mbabyeta ki? Baharaba Barukundo ya Ruhanga. Sister Alaide Mayoro yeebazizza abakulembeze b'essaza ly'e Mbarara okubakkiriza okukolera mu Uganda emyaka 25 n'asiima abazadde ababawa abaana baabwe batendekebwe mu buweereza. In special, our dear parents and families, members of our Bagole, the representative of our staffs, Lushoka, Kampala and here. Y'omusumba w'Ekkodo Dominic Oyobu asabye abazadde okukomya okusalirawo abaana n'okubagaana okuweereza Katonda n'asiima ababafubye ne bawaayo abaana baabwe. Ssaabakristu wa Uganda era nga ye Ssaabakristu w'essaza ly'e Mbarara Gervas India nabo naye asiimye abazadde abawaddeyo abaana baabwe baweereze Katonda n'asibirira abagole entanda ey'okuweereza Katonda n'omutima gumu awatali kwekubagiza. Been religious, but I can say I have made a number and I'm sure it's not easy based on some discussions I have had with some of them. It's not easy. So please let's pray for them. Omubaka omukyalo wa Mbarara Honorable Rita Bwahika asiimye omulimu ogukolebwa bannaddiini omuli okuzimba amasomero nga bakwasiza ku gavumenti n'abasaba okwongera amaanyi mu kulwanyisa obwavu. So abayehireyo pereza abantu kugira harukundo kaba Daughters of Divine Charity aho muri Mbarara City aho obugaro nakaribuzo babayongerwaho enamba kwa Archbishop wito mukundwa yatusa abasista kandi ashenekerezibwe n'omujenyi John Katushabe yakusakidde eggulu erino ku KSTV agaleero.